Yes, agwe mkwana ndaba nkwanirizaako ku Open Mic Media era nga ndi musanyufu nti ozze n'oclickinga ku video eno era nga tunatandika nsaba olikinge ate osubscribinge. Omugagga Hamis Kigundu yavuddeyo n'alaga family ye ku social media. Kino kyewunyisizza nnyo ensi kubanga Hamis Kigundu tatera kulaga family ye ku social media. Obugagga Ham oba amanyiddwa nga Hamis Kigundu abangi gumanyinga Haji Hamu yavuddeyo ku social media ku Facebook n'alaga ensi family ye nga muno yalaze mwabaddemu abakyala basatu ewamu n'abaana be. Haji Hamis Kigundu yapostinze family ye ng'agezaako okwebaza Allah okumusobozesa okubeera ne family ensanyufu era eyeegombesa. Hamu y'omu ku bantu oba y'omu ku bannayuganda abagezezzaako okuuma obulamu bwabwe era n'obwa family ye nga tebuli ku social media, era kino kyewunyisizza nnyo abantu bwe yavuddeyo n'apostinga bakyala be abasinga bagamba nti yabadde abalaka ki, yabadde abalaka badiki, era abasinga bagambye nti oba oli awo yabadde agezaako okuwanyisa bannakirwanyizi ababeyagaliza abayinza ne bagamba nti yabazaalamu ate nga tabazaalangamu. Ono yazze ku social media n'apostinga bakyala be basatu awamu n'abaana ababalinamu ng'agezaako kakasa ensi nti be bakyala be bokka baalina era talinaayo mulala. Haji Hamis Kigundu ku bakyala be yapostinze ffe essira tusinza okulissa ku nnaalongo we ono yamuzalira abalongo era nga ffe gwe tusinga omumanya ng'ono yafuula Hamu Ssaalongo. Hamu ne mukyala we ono amanyiddwa nga Martha gye bavuddeko bazaala abalongo era omukyala ono Martha baamuwa emmotoka ekika kya Mercedes Benz GLC nga ekirabo eky'okuzaala abalongo era Hamu namwebaza olw'okumufuula Ssaalongo. Ebimu ku byafaayo by'omukyalo ono Martha biraga nti yasomera ku Kampala International University wano e Kansanga era nga gye yasomera degree in International Relations and Diplomatic Studies. Martha bwe yamala okusoma ku Kampala International University wano e Kansanga yatandika okukola mu bizinesi za bbaawe Hamu era nga yakolako nga manager owa Hamu Palm Villas. Hamu Kigundu oba Hamis Kigundu ono nga ye mutandisi oba CEO wa Hamu Group of Companies, y'omu ku bannayuganda abasinga obugagga mu ggwanga Uganda era ng'obugagga bwe asinze kubujja mu real estates and property development ate era nga awandiise obutabo obuyigiriza engeri ey'okukola ssente awamu n'okukuuma obugagga era nga n'akamu ku butabo bwe oba asinga okwatiikirira ennyo kikatabo akamanyiddwa nga Success and Failure Based on Reasoning. Kano nga kanyonyola engeri abagagga gye bagaggawalamu era n'engeri abaavu gye bayavuwalamu. Akatabo kano eno keeyambisiddwa nnyo banna business okuyambako okuyigiriza business management awamu n'enkwata ya business. Haji Hamis Kigundu yazaalibwa mu mwaka gwa 1984 mu district y'e Kalungu mu Masaka era nga yazaalibwa omwami Haji Haruna Segawa ne maama Nakayiza Jalia era nga bano wadde nga babeeranga mu district y'e Masaka baalina business n'ebyobugagga mu Kampala nga mbino mwe mwali amaduuka agasuubuza engoye awamu n'ebizimbe wano mu Kampala wadde nga bali babeera Masaka. Primary ye yagisomera mu kyalo e Masaka eyo gye yava n'ajoyininga Kabojja International School mu Kampala era n'amaliriza emisomo gye ku Ssettendekero wa Makerere University ng'eno gye yafunira degree mu by'amateeka oba giyite Bachelors of Law. Bwe yava e Makerere yeegatta ku Law Development Center era n'atikkirwa diploma mu Legal Practice. Mu mwaka gwa 2005 yatandikawo kampuni ensuubuzi eya Hamu Group era nga bano baasuubulanga engoye okuva eggwanga era bizinesi bwe yakula mu mwaka ogwa 2008 yatandikawo kampuni eya Hamu Enterprises ng'eno yali egula n'okutunda amayumba awamu n'ettaka. Bwatyo mu mwaka gwa 2010 yatandika okuzimba ekizimbe ekimanyiddwa ennyo mu Kampala ekya Hamu Towers era nga abasinga bakirabanga kyayogeza abantu obwama era ekizimbe ekyo kiri wano Makerere. Mu mwaka gwa 2015 gavumenti ya Uganda yakwasa mwami Hamu ne kampuni ye contract ey'okuddaabiriza ekisaawe kya Nakivubo Stadium okukifuula ekisaawe ekituukana n'omutindo gw'ensi yonna era mu mwaka gwa 2017 contract eno batandika okuddaabiriza ekisaawe kineno nga etwogerera kumpi kibula katono okuggwa oba kumpi kyawedde era nga kigenda kuzambibwa omupiira egya FUFA
ow'omwaka ogujja. Ono ajjukira nnyo mu kiseera ekya COVID-19 n'ekiseera kya corona nga yawa gavumenti ya Uganda emmere egabira abantu abali bakozeddwa ekirwadde kya COVID-19. Teyakoma okwo, yatoola obukadde 503 n'abuwa gavumenti esobole okugula eddagala erigema abantu COVID-19. Ono yazimba ekibuga era nga y'omu ku bannayuganda ye munnayuganda yekka eyakasooka okuzimba ekibuga ekiri ku mutindo gw'ensi yonna. Ekibuga kino nga kimanyiddwa nga ICT Village, omuli amaka ge bayita White House, gano nga gefaanaanyiriza White House ey'omu America. Era ono agamba nti design yagikopa mu America, design si ya munnayuganda, design y'amaka gano eno yava mu America. Hamu ono ekibuga kye kiri mu Arkwright Estates, wali nga wakava ekitende era nga akkiriza abantu okugendayo ne bakikyalirako era ne bakiraba. Abo bale nnyo kakulekera video olaba ebimu ku byobugagga by'omusajja ono Hamu era osobole okumunnyonnyoka otegeere nti bannayuganda abagagga gye bali nga tesi baakwogerera. Kale video iyo kanjikuwe ogira ogiraba.